okuganya munda mu Uganda ng'eyagala etujje ku mulamwa ogw'okubayigga munda mu Congo. Arikugambaho n'abanyamakuru Brigadier General Felix Kulaije yagira ngo ekikorwa eky'obwinazi kibireho shahanki 12 z'omwabazyo ahanguto okurga katunguru kuzamweya omuri Kasese n'ekikorwa kibi ky'amaani munonga kandi yakijumirira. Akawungezi kajjo ku ssaawa nga 12 n'eddakiika 40 abatujju ba UPDF balumbye emmotoka y'abalambuzi ne batta abalambuzi babiri ne driver muna Uganda. Abalambuzi babadde bweru n'emmotoka ne bagyokya ku luguudo oluve Katungulu okudda Mweya. Ogunagira ngo nibija kufayo munonga kandi bateeke hamaano gona ng'okukyora kubasika okurebeka ngu barwanisa abantu aba. Tujja kweyongera okubateeka ku nninga, tujja kweyongera okubateekako akazito mpaka nga baweddeyo mu Congo. Wiiki eri ennyonyi zaffe z'abalumba munda mu Congo gye baddukidde ne bazibakola bubi nnyo, era mu nnaku sizaawala nja kuba nfunye ebyavaayo bameka abaafa era mulimu baduumizi ki mutegeeze eggwanga. Kati bino bye bagezaako okukola bagezaako okutujjayo eri tubajjeko akazito kano ne batamanya nti neeno amagye gaasigalayo agajja okukuma bannansi n'ebyabwe. Kulaije yayongera yagira ngu bariyo nibakora ekiri kubasika kyona okurebeka ngu bakoragana nabyo kwerinda okubaasa kurinda abanya-Uganda. Neeno munda mu ggwanga obukuumi tubunywezezza era kajja bajjuutuka. Ekibinja ekyawamu ekya UPDF, Uganda Police ne Uganda Wildlife Authority oba ejje erikuuma ensolo z'omu nsiko bataddeyo ekyetaagisa ebyuma biri kalimagezi n'abantu okulaba nti tuyiga akabinja kano akassa abalambuzi bano era kabayigga mu bitundu ebyo mwe bakoledde. Nina essuubi nti bwebunaazibira leero oba okkeesa enkya tujja kufuna amawulire amalungi. Kulaije wona yayongera yahamiza abalambuzi ngu ekyo kibiireho bakitware nka butandu ngu ahandi ebindi biterire. Twagala okukakasa abalambuzi ne kampuni ezikola ku balambuzi nti eggwanga tebenkevu era liri mu bukuumi bulungi, n'olwekyo tebagibwa ku mulama na kino ekyabaddewo eno yabadde nga accident bw'oyinza giyita. Ogu yaterera abantu babutosha omuranga okufayo okuguma nibagambira by'okwerinda aho abantu abo bariko batari kwetegereza omu kyanga. Tusaba abatuuze mu bitundu bino n'abakola mu malundiro g'ebisolo eby'omu nsiko okubeera obulindaala n'okukolagana obulungi n'ebitongole by'okwerinda. Ensonga eno tujja giwangula nga bwe tukola bulijjo. Omutujju gy'afa yenkana akozesa akakisa k'abaafunye naddala ng'abatuuze tebamuloopye kubanga yeekweka mu batuuze talumba bitongole bikuuma ddembe. Kyova olaba nti buli kaseera omulanga gukubira bannansi okubeera obulindaala. Bwaba obeera obulindaala otegeera ani ayingidde mu kitundu kyo waawa avuddewa oba tomumanyi n'otubulirako. Ogu yagamba n'aha mikolo y'omusinga era abihonye enkyakare arikugira ngu ebyo kwerinda biri kurungi. Abali mu mikolo gy'okutikkira omusinga bagume Kasese okutwaliza wamu biri etebenkedde era n'obukuumi gye buli, amagye gye gali, ebitongole ebirala byonna ebituyambako okukuuma emirembe gye biri era biri ku mirimu. In all locations, and therefore it is safe and secure for you to come and visit. And for our Ugandan friends, please also come and visit and show the world that Queen Elizabeth is safe, and encourage everybody to come. We will continue with the deployment and additional discussions to ensure that we adjust our activities appropriately and ensure that our visitors are secure and enjoy Uganda. Come and explore.